Wichi wedde omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'atangaza ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga bweyimiridde n'ensonga y'ebbeeyi y'ebintu epaaluka buli lukya n'ekyokukolera eggwanga lino. Ono ategeezezza nti gavumenti egenda kukola kendeeza ku bbeeyi y'ebintu kyokka n'akubiriza bannayuganda okwekkereza ennyo ku nsaasaanya yaabwe n'ebintu ebikozesebwa oba si kyo ebyobuseere babyesonyiwe. Removing tax on imported products or subsidizing them. This is suicidal and a blunder. Olwalira abakulembeze b'abayizi ku ssettendekero wa Makerere University Baanukudde Pulezidenti bavumirira engeri yakuttemu ensonga eno nti teyawadde bannayuganda ssuubi ku bbeeyi y'ebintu na budde ki bwe biyinza ottereera. Pulezidenti bw'aba agamba nti tukekkereze eki kye tutayina, ye yennyini ne gavumenti ye baba basooka okukekkereza akekkereze expenditures eziri naddala ku maka g'obwa Pulezidenti. On scale buno obudde kikulaga nti biliyoni 2 buli lunaku zispendingibwa mu State House. Lwaki takendeeza kati sina spendinga miliyoni 3? Emiwendo gy'ebintu gino egyekanamye gireese effects nyingi ku ffe ng'abayizi. A case in point, ku university okwensomera engeri university gyeddukanyamu emirimu gyayo gitadde ebiseera by'omu maaso eby'abayizi bangi mu katyabaga. Bano bawabudde gavumenti nti esusse okwejalabya kye bagamba nti kitadde ebyenfuna by'eggwanga mu katyabaga era bagala gavumenti ekendeeze ku nsaasaanya ya State House sawa okendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti eyawamu kiyambeko okuza ebyenfuna by'eggwanga engulu. Tunulira motorcade gyatambula naye emmotoka nga 30 ba minisita ba MP abamu balina ziridikazi. Lwaki tebikendeerako? Mugamba mwaleeta security mu ggwanga ate okutya kwaki? Mugamba mwaleeta Uganda eri peaceful ate kati mutyaki? Lwaki mutambula ne security eyo yonna okonoona resources z'eggwanga? Wadde embeera eno tekoseza Uganda yokka, amawanga amalala nga Kenya ne Tanzania gajjadde emisolo ku bintu ebikosebwa mu bulamu obwa bulijjo ssaako okwongeza abakozi emisaala. Dr. Siraji Nsanja omusomesa w'ebyobufuzi mu Kampala University agamba nti okwogerako omukulembeze w'eggwanga tekwawadde bantu ssuubi wadde ekifaananyi ekituufu kwe bateeka okutambulira kubanga teyawadde magezi ge balina okugoberera wadde gavumenti gyeteekeddwa okukola okutaasa embeera. Abadde kwetaaga okwongera okunnyikizaamu nga alaga oluyinga olwa gavumenti kikye beeteeseteese okubaako kye bakendeeza mu nsaasaanya basobole okuwanirira obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Naye okukireka nga tekitaanyiziddwa kyaleese abantu bangi nga kibakubye wala ne kibamalamu essuubi. Ono yatubulidde abavudde ekizibu kino nti kivudde ku nteekateeka embi ey'eggwanga. Embalirira yaffe yateekebwa ku kubeera nti ensimbi zibakuŋŋaanya zezo ezisaasaanyizibwa. So endaba eyawala ey'okuteekerateekera eggwanga nti babeeko we beesigamira nga babaako ebyagi bye baterekamu ng'amafuta emmere yennyini babivaako. So kati eggwanga liddukanyizibwawo tewaliwo byagi bye baterekamu mafuta, tewaliwo byagi bye baterekamu mmere. Kati mu mbeera ey'okubeera nga tolina byagi byo nga gavumenti oba weesigamira ku katale, kati buli akatale lwe kakosebwa butereevu naawe okosebwa. Robert Mwanje, BBS Telefina, Ageesigika. 3 semesters.